Yes, welcome to the show. Tukwaniriza nnyo. It's a bright Monday morning. Teguna yakanyo, but it's shining pola mpola. Atenga silabye yo saini yankuba, but who knows, Uganda is blessed like that. Wakakati ate much later enkuba netonya. Tukwaniriza nnyo. Lera 22 omwezi ogwa March. Tuyingide with another inspiring story. So keep around, Owenga Otegera, who we have today. But first, birthday greetings going out to you, Nanji Tina Uwineza, from your sister Beatrice Nyamwiza in Kigali, Rwanda. May this birthday bring you good luck and fortune. May it bring you odors of true love and friendship. Have an amazing birthday. Thank you, Mami Farida. Okay, happy birthday to you, Tina Uwineza Nanji. Then birthday greetings going out to you, Nchiko John Bosco, a finalist at Chambago University, Faculty of Special Needs and Rehabilitation. A great birthday from Mobiru Frank and the entire class of CBR, that we are blessed to have him as a class. Okay, happy birthday, John Bosco. Happy birthday to Henry Lukenge from Nabidio Stella, that you are the king of her heart, the man of her dream, and love of her life. Happy birthday. Wow. I love people who are in love, but welcome to the show. Nkwaniriza nnyo. My name is Farida Mwasuze Mutya. Okay, today go to all the way from Bushenyi, Eri Ebugwanjuba, over Western Uganda. She's always wanted to be on the show, but I was like, the best time is coming. And today is her time. She's a professional teacher. Avude Rushere Girls, is it Girls School? Yes, it's a girls' school. Yeah, Rushere Girls School. Musomesa Omutendeke, she's actually the deputy headmistress that side. Nenga biyayi semu bambi okutuuka wali kubwa deputy. Bwabikunyumiza bamuzikako. Okay, bali banatera muzikako. She was pronounced almost dead. Yes, ngakyali kibebi kito, okuzaala kwe kubadde kwa bugubi, n'afiirwa omwami, n'ava ku ssomero okuzaala. Anyway, she's going to wrap it up. Byonna wamu Emboozi nga bw'okimanyi, every Monday we get you, the viewer, an opportunity okuba ng'otunyumiza emboozi ey'obulamu bwo. And Dorothy Muganzi is here with me today. Good morning. Good morning, Farida. Navudde Farida. Happy New Year. Happy New Year to you too, my dear. Looking good. Hey, and smart as usual. I've always admired you, Farida. Thank you. Yes. Nange nsanyusa okulaba finally. Nsanyusa okulaba Farida. Mbeera nkwesunga. Bushenyi batugamba ki? Bushenyi babaagala nnyo. Omanyi bali balina love. Naye nga tebatuwa ku nte. Bajja bbawa ndowooza tonnaba kujjayo kuzibasaba. Oba buno omwaka si gwakugaba. Bagabira ddala ente Farida. Okay. Abaana balungi. Abaana balungi Farida. Mujje baliko. Kale. How are our girls? The girls are fine. Balese batandise class. Yes. Online classes. Tunaddamu. Mbadde I think tugenda kuddamu next month. Okay. Yes, Farida. Okay. Ebushenyi bakuzaala saidi. Oba Bushenyi wa gyokolera. Farida. Maybe before that, Farida, ndi mukyala mulokole. Can I just say a simple prayer? Nalokoka. Bizibu bye byakulokola? Partly. Partly. Kyokanga Katonda amwagala nnyo. Okay. Kati just a simple prayer, Farida. Okay. Ogenda n'okuvuga speed nkulabye. But it's okay. Kompambiddewo mu beginning. Yes. Tusabe. Yes, leka tusabeko Farida. Okay. Mighty Father, we want to thank you for a new day. We want to thank you for new mercies. We thank you, Father, for Farida, for Madam Betty, and all the NTV crew. May this program impact people positively. I've always loved this program, and you've made it happen, my Father. And now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Through Jesus Christ I've prayed. Amen. Singa wajadda kushugwa amanyi lutuwa omukisa. Nyina obawo omukisa lwakuba byonna biva eri Katonda. Weewaawo. Atugayidinge wakati mu show tubenga twogera ebigambo eby'amagezi eby'amakulu. Okay. Bakuzaala Bushenyi. Farida nzaalibwa Sheema.
Shema yali mu Bushenyi, formerly Greater Bushenyi. Kyokka kati bazidividinga kati ne batuwa district ye Shema. So nzaalibwa Shema, akatundu bakayita Tendero, Kabwohe. Itendero. Yes, abitendero n'abaramutse. Kabwohe bakayita bawala bange gye bava. Really? Kabwohe kekyalo. Kale olina okubaleeta kubanga I think Basenga ne maama omuto byonna olina bandeetera Tendero. Tendero gye tuli. Bakwagala nnyo Farida, bakutumira. Era omusayinoza gwe gubasika. I think so. I think so, Farida. Okay. Bakwagala, abaana bange bakwagala. Omanye waka programu ya Mwasuze Mutya bwetuuka bweti nga katuni nga they hand over the remotes. Bagamba Farida wazze, Farida wawe yija nga handing over. That is more reason they should not like me. Mubajjako katuni zaawe. No, bakwagala nnyo. Okay. Yes, Farida. All right. So gye bakuzaala gye wakulira abo be bali bagenda n'okuziika. Yes. Nga tonnafa. Yes. Gye banzaala kyokka ate n'enfumbirwa Bushenyi. Ate n'enkolera Rushere, Kiruhura district. So tuli awo Uganda. Uva mu district emu n'odda mu ndala. Yes. In one day. Yes. Every day. Not every day. I reside at school. Yes. Eringendayo nga mu weekends. Okay. Family yonna wagireeta ku ssomero? No, weekend. My kids live with my mother. Yes, I love her so much. Bizibu byansi eno? Si bizibu Farida. My mother is so passionate about kids. Ate bali kwegamba bamwagala nnyo maybe n'okusinga nze. Kati n'agamba lwaki abaana bange babonyaabonya oli busy biki abaana abampeeze mbeere nabo. Engamba kale gugu omugugu weetikke. Yasalawo kugwetikka. Yes, kyokka nga azze ng'alabirira abaana bange bonna almost. She has always been there for me. Bameka? I'm a mother of 4 kids. The first pair, basajja bakulu. My firstborn is Jonathan Taremwa. He's doing a bachelor's of computer graphics and design at Kyambogo University. Actually, agenda mu exams olwaleero. Namuzukusiza nemusabira. Emugamba agenda akole exams Katonda amukulembere bulungi. Amina. My second born is called Joshua Muhumuza. He's doing bachelor's of laws at UCU Mukono, this Kampala campus. Tobalabika abaana. Abo bakulu. Then nyinayo n'obuto ate bubiri. Solomon. Obwekikadde. Solomon Asingura. So he's called Joel Solomon Asingura. He's just 4 years. Yadde mu nursery kyokka kati ndooza ajja kugendera ddala mu P1. Then I have my little princess. She's called Sima. Joella. Najigenda mu nursery. Oyo ye mutokavuyo ali awo. Bamita Sima Blessing Joella. Spacing yo njagadde. Really? Eyo Katonda yagiteekako. Katonda Farida yagiteekawo ze siinze. Okay. That one is 1.5 years. Yes, mbagala nnyo. I live for them. I treasure them. I love them so much. Wow. Okay, kati soko ombuulire. Yes. Soko oloopa abaawa? Abeshema. Kabwohe abali bagala okuziika. What exactly happened? Farida, I was told by my mother, of course, nali 2 years. Nenfuna measles. Omanyi by then, nga measles bwakwata abaana, almost nga bonna bafa, because they weren't immunized. Era Farida... Wazalibwa mu 62? Si 62 Farida. Siri mukadde nnyo Farida mu early 80s. Nga abaana baali tebabagema by then, I think. Bazadde bo be bakweka ndowooza. Maybe, I don't know. Okay. So, measles zaali nyingi. Conspiracy theories simanya abaana abazadde bange baali nga bayivu, because my father was a head teacher of a primary school. Nga bayivu. Kyokka by then
ng'abaana bafa nga measles bw'ayingira ewaka obeera n'abaana nga 5 almost bonna bafa nga n'otandika obupya okukola ki okuzaala. Kati awo I got measles n'abeera so severe ne bantwalako mu ddwaliro. Awo mu ddwaliro I was declared dead. Eddwaliro kati my mother nakwata akalambwe n'akatwala kalambo. You forgive my Luganda, Farida, but I'm going to try. I'm going to try my level best. Omuntu eyafaako n'azuukira. Twakulessedda. Kati Farida, my mother carried me home. Of course, n'asanga abantu nga bamaze okwetegeka nga bafumbye obuugi bwabwe. Nga bafumbye ebyolumbe byonna nga bw'obimanyi. So nga bamaze okulima n'entaana nga bagenda okunziika. Kati awo my maternal grandmother mama wa mama wange was a very staunch Christian, a very staunch saved woman. Bano aba revival oba wababulirako be batandika kuno okulokoka. Kati when she came home she was like, no, this baby is not dead. Kati omanya abantu abo bayinza okugamba maybe this one is mad, nga abantu oyagala balemesa obuugi bwabwe. Ate omwana obutafa kibalemesa obuugi. Ate olumbe baba balusiibudde balulinyeemu eggere. Kati mukwano, my grandmother started praying. N'asaba of course abantu ne bagamba maybe this one is mad, omanyi abantu abatamanyi nnyo Katonda ne bamulaba n'abasobera. Kati ne bakola ki? N'asaba. Meanwhile I was just there nga bantadde ne mukakofini nga ndi awo balize sawa 8 okuziika. I was 2 years, remember. Jjajja asaba tuli musaameka nnya? Yasaba nga tuli mu ssaawa 4 awo nga maze okuva mu ddwaliro. Eddwaliro lyali kumpi. N'asaba n'agamba, I'm just going to perform one miracle, one experience. Bwe ndaba nga tebikoze nga ntegera mbunono omwana mufu mugende mumuziike. Wali wafudde kiro? Nali nafa kiro, ndowooza nafa kiro ne basulawo mu ddwaliro ku makya nga bukyali ne bandeetewako okunziika. Kati my grandmother prayed and prayed and prayed. Nagamba mumpe amazzi, mpeeyo amazzi g'okunywa. Mbu nankwata bw'ati n'antekayo otuzzi. Of course otuzzi ne tukomawo mukamwa ne tukomawo. Kyokka ate nawulira nga walimu akabugumo. Kati nagamba this girl is not dead. Ate bambi ebyo ebiseera ng'abantu ennaku ng'abantu baziika, maybe that's what I think, ng'abantu baziika nga bali baziikirawo. Ndowooza baali baziikirawo. Ate n'obwana obuto ndowooza obumu babuziika nga bukyali bulamu. That's what I think, because measles yali so severe, ngetta abantu, abaana nga bafa. Awe waka yakwata weka? Awe waka yankwata ne my elder brother. He's called Edmund Kamanyire. He works with the president's office, Abeda, but over Riso Regional Internal Security Office. Asebeyi Javera. Era na yamutamiddeko. Yamukwata, but it wasn't as severe as mine. Kati awo my grandmother n'agamba ono omwana tagenda kufa, ono omwana mulamu, n'abeerawo ng'asaba. N'ateekayo amazzi. Kati bwe yateekayo amazzi ate nesamula. Kati bwe namala okwesamula abantu ne bagamba maybe ono omwana ayinza okuba nga wakyalimu akalamu. My mother mu busungu obungi, my grandmother mu busungu obungi n'agamba mami wange, kwata omwana wo omuzze mu ddwaliro. Ate mama wange kati naye yali akyali muto, because my mother yatuzaala nga ali 16. Actually she was 15. Wotulaba ogamba sister waffe. So nanziza mu ddwaliro. Ate she was so heavy with her third born. Nanziza mu ddwaliro, awo n'atandika olutalo. Nengenda mu ddwaliro nembeera bubi kyokka naye yali alokose, n'asaba. Finally mukwano Farida yanyumizaako nti waliyo
waliyo omusawo baali bamuyita Dr. Karamaji. I've never met that guy. I don't know whether he's still alive. Bw'aba waali alabe ono ye Dorothy kali akaana kaali kafudde kyokati nakafa ne kazuukira bw'aba gyali bambi kyagala nnyo mu miitinga. Kati awo Farida mami wange n'agenda mu ddwaliro. She spent their whole 3 months nga bajanjaba. By then Farida yaŋŋamba nali nyina diarrhea nga buli kimu kyonna kyenteekayo oba mpeke oba ki byonna nga biyitamu bwisi. And by then ne bamugamba ayenge sukaali n'eŋŋano amumpe. Kyokka nga sukaali omulabako nga tewali sukaali nga tewali ŋŋano. Ebyo ebiseera by'entalo era yaŋŋamba nti waliwo anti wange ndowooza bambi anti wange yali alinako ku kasente ng'alinako ku kasukaali n'akamuwa n'eŋŋano ne bampa that concoction bambi nekola ki diarrhea n'asiizinga. Kati awo the rest is history. Awo abasawo ne bakola ogwabwe kati ku kyalo ng'abantu tebaku-referringako ng'akaana akafa ekyamagero era ndowooza bali now Farida bwe namala bwe nti okuva mu ddwaliro era Farida Katonda w'amaanyi nnyo tugende natuwumulemu nga twanguye okuwumula ebwebiti ebyano nange byansobera emboozi we bennyumira ogenda okulaba nga bagamba out. Okay, all right, yeah. Let's take a break. Dorothy Muganzi bwe tulina omuwulidde yafaako n'azuukira, but she has a story after that, life after death. Masoli ku Mwasuze Mutya tulina Dorothy Muganzi mukyala musomesa avudde eri Bushenyi. Yes, she's telling us about her story. Bwe yali muto at 2 years yafaako nga bamutadde ne mu keesi bagenda omuziika ba n'ayasimula n'asikondoka nadda engulu ene agenda mu ddwaliro for 3 more months until mukama n'asaasira, and she's back. She's the lady you see on the screen today. So ku kyalo nga gwe ekirabo ky'abantu nga nze miracle kawonawo nga nze kawonawo. Era Farida baptism kadi yange bantuma Dorothy tuhirirwe. Kyokka my grandfather now yali azaala taata n'agamba ono omwana ajja mukyusa erinnya n'ampita Mpumbya. Ne mugamba Mpumbya ate nga bwe nakula ne mbuuza taata what does Mpumbya mean, nga siryagalira ddala nga ndaba erinnya n'agamba eryo erinnya jjajja we yalikuwa. You know why? Because you died and you selected. Ate eryo erinnya litegeeza mbu twasaba nnyo mu Banyankole baali balina mbu bakwata Empumbya. Kati ebyo sibimanyi bulungi nange. Empumbya eki I think ndowooza baali nga bw'olaba nga mu Katuliki ng'akwata essapuli, something like that I think. So bakwata ezo Empumbya mbu ne basaba nnyo ddala. Kati kwe kukola ki kwe kuvaayo. So he made me love that name. Kyokka nali siryagala ate nze nga njagala nnyo erinnya lyange tuhirirwe ate tuhirirwe kitegeeza like we are blessed, like tuhirirwe, we are so lucky to have you. Ne mbagamba erinnya nalyo liri lyali ddungi. Ne bainsistinga kati olina era nzijukira era tuhirirwe luli n'endisuula era nzijukira P7. Muganzi is my husband's name. Eyo nayo story ndala. Ebyange biwanvu ng'ebyakkadi. Kati yes, kati awo n'otandika okusoma normally nenzijja ne sijjukira nga saalwalangako again. Nensoma primary nenjimala bulungi, nasomera, my father was a head teacher, primary head teacher. So nasomera mu masomero mangi nga because bwe bali nga bamutransferring nze ne tugenda naye abaana bonna ne tugenda naye. Kyokka P7 nagimalira Tendero, it's called the Tendero Muslim School. Yes. Kitegeeza omwana akuddako bamuzaala oli mu ddwaliro. Mama we yazaala oli mu ddwaliro. Yes, my mother actually
yali ava ku kitanda bw'ati n'azaala ate n'azaalira ewaka. Omanye ebiseera ebyo ogenda mu ddwaliro kwali kulinga okwejjalabya. Kati ne bavudde n'agenda awo ng'emabega w'ennyumba n'azaala baby. His third born bamuyita Nicholas Ntakirwa. I love him so much. Ne mukyala we era be bankyazizza. Nasuze waabwe. Ne bantreatinga bulungi. So n'osomako primary n'omala senior school? Nensoma bulungi, nengenda mu secondary. I went to Sacred Heart Secondary School Mushanga. Nemala bulungi, awo nemala senior 4. Kati we namala senior 4, my father sat with me, nangamba Dorothy, ogenda mu Teachers College. Wali oyagala eby'obusomesa? Nga sibyagala nnyo, kyokka ate nga I used to admire my father so much. Ngamba kale kangende kuba mpulira njagala okubeera nga gwe. Nengenda mu Primary Teachers College Bushenyi PTC Primary Teachers College. Nensoma first year nemala bulungi. Nga ngenda mu second year awo we got a long vacation, like a long holiday. So nembeera awo ewaka nga nkola emirimu ne maama nga nkola ki. But as they say, omanyi bagamba, an idle mind is a devil's workshop. Wowayiriza sitaani kulaba. Kati awo mulaba ogenda omuwayiriza? Ngenda muwayiriza kubanga sitaani kasajja kabi kyokka nalokoka kati. Nalokokera ddala. I'm a child of the Most High God. So mukwano awo ng'onanaagira nefuna omusajja nanti si byangu byakwogera Farida. Kyokka nyina obyogera lwakuba nagambye ngenda kwogera this story maybe somehow somewhere egenda ku inspiring a girl child, especially a girl child not to lose hope. Ne bwoba ng'oyita mu ki don't lose hope. Kigwa. There's no situation that is permanent. Kati awo mukwano omusajja nanfunisa olubuto. Kyokka ate Farida, I was heartbroken. I broke my parents' heart. Olabika Toma wamanya na kumanya ki? Saamanya Farida. Wandi lubuto oba si? Oba okitegedde otya, maybe you're reading my mind. Saamanya Farida. Because even when I was pregnant, nali manyi lujja kutya nga sirina lubuto. Ngamba lujja kugenda engeri gy'olimu wabyewuunyo. 1 month, 2 months, miracle baby, 2 months. Walutegeera ku myezi emeka? Ndowooza nalutegeera nga luli 3 months awo. Kyokka kati nemmanya luno lubuto. Tebaakugamba gwe wakyetegerera? Nze nakyetegerera Farida. Nategeera bulungi. Ate Farida Mukama era mulungi. Lwakuba I went there once nenfuna olubuto. Kati Mukama yansaasira ndowooza nandifunye ne AIDS oba n'ekintu ekirala kyonna ekibi. Kyokka Mukama nansaasira. Ate neŋŋamba kati luno ndutegedde mbu lubuto sigenda lujjamu. Ngenda kubeera n'olubuto lwange. Awo tewatya nnyo maama ngenda mugamba natya nnyo nentya. But my parents are my friends. Actually, my dad is deceased now. Yafadda, but we were so close. Nali mwagala nnyo. Ate naye nga njagala nnyo. Ate nga wamufaanana. Nga ndaba n'agamba yewe waawo. Nga mufaananira ddala nga he was my role model. Kati awo nentya nnyo neŋŋamba oba bino naabigamba ntya oba omusajja n'omugambako? Saamugamba Farida, nasirika. Omanyi the funny part, oyo omusajja nga tazaalangako. Yali yawasa omukazi n'agenda lwa butazaala, omukazi omulala namuwasa n'agenda lwa butazaala. Kati ndowooza ye musaala ze ng'asaba okufuna omwana. Olaawe nakugambye edda olimirako baby. Okola ekyamagero ekyokubiri ku kyalo. Kati ye ndowooza essaala ye yali okufuna mwana. Kyokka nga nze eri nga nfa. Ennaku ezo
wajjayo ewaka wajjayo my cousin, she's called Christine Kamugisha. Kati nanyumiza maama namubuuza Kampala obeera kitundu ki, namubuulira Bugoloobi, n'agamba nanka plot gy'abeerako. Nze nga byonna kati mbitadde mu mutwe. Oteekateeka okudduka eka era kye nakola Farida. I ran away from home, nengenda nendeka nga mbawandiikidde akabaluwa. Nkinze mundeke ngenze kwezaalira. Mundeke nagamba tata wange nkoze mistake esooka, olubuto sigenda kulugjamu, kankole ki kanziruke. Ebyo biri mu bbaluwa. Nengenda nga biri mu bbaluwa. Wagireka wa? I gave it to my friend. She died Bambi, baali bamuyita Peace. Yafa. Kati n'abawa akabaluwa ako nga mu lweggulo. Of course they were heartbroken. Saababuulira gye ndaze. Nenzija bulungi e Kampala. I think it was like my second time to come to Kampala. Kyokka nga information yonna ngiyina, ngenda e Bugoloobi. Ndowooza waliwo Katonda bw'ateekawo ekkubo. Lwakuba natuuka mu paaka nendaba emmoloka z'e Bugoloobi nenninnya ngenda e Bugoloobi plot this. Nensangayo houseboy nanzigulira. Nembeeraawo. My sister was working, so she came in the evening. Nga ayina ne baby omu ne bbaawe. They came in the evening. Kati awo ekiro nenyonyola sister wange buli kimu kyonna. Mugamba ddeka ngira mbeera wano. Nekukuse wano simanyi ebiddirira. She was so good to me Bambi. Nabeera, she stood by my side netubeeraawo. Nagamba bino nabyo bijja kuggwa. Kyokka ng'eri ewaka nga ntidde nga simanyi kye balowooza. Kyokka ate ne bakola ki? Ne bajja ne bakitegeerako, saamanya yababuulira mbundi wa Christine. So they sent my brother, Eddie Kamanyire, that elder brother of mine. Najja ng'ayina ebbaluwa ya taata. Ebbaluwa ya taata nga baluwa, it was so touching. Ngamba, come back home, you're not the first, and neither you the last. Come home, come back, we are waiting for you with open arms. Of course, ng'ebyo abazadde byonna kyokka nga mmanyi bannimba nja kutuukayo bansabula emiggo eri emiggo gyennyini. Farida, the letter convinced me. Ngairene tewaliwo n'amasimu mangi. Kyokka my brother convinced me. Ne letter ya taata. Ningamba my brother, gwe genda ewaka kasita ondabye gye ndi mulamu bulungi nja kujja. Kati my brother n'agenda. Nenzija nenkomawo ewaka. Bwe nakomawo ewaka, abazadde omanyi, abazadde babeera bazadde, basigala bazadde. Era mbeebaza nnyo Bambi. Abazadde mulemera okusuulirira bawala abammwe. Because muba temumanyi kye bagenda okufuuka maybe. Kati ne mubalaga omukwano. Bwe bafuna embuto, and these girls go through a lot. Bwe bafuna embuto, kale sibagambye I'm not encouraging girls bagende bafune embuto. Kyokka bwe kibaawo ng'ekizibu, ng'accident ne kikugwako, omuzadde tosuulirira mwana we. Kati nenkomawo ewaka, nembeeraawo. Of course they weren't happy with me. Kyokka nembeeraawo ate ne banjagala, looza baali bamanyi nsobola ng'okwekola ekintu oba. Tebakubuuza taata w'omwana yange. Ne bambuuza. Nembakweka. Omanyi Farida, nali manyi oyo omusajja tazaala. Ngamba omusajja? Ani agenda okunzikiriza? Ngamba omusajja yawasako abakazi babiri ne bagenda. Nga tebali lubuto ate nga bamalayo emyaka mingi. Ate nga they would divorce because of barrenness nga tebazadde. Kati tagenda kukkiriza mbona omwana wuwe. Ngamba kamuzaali. Bw'anaamulaba bw'ati agenda kumanya nti omwana wuwe. Kati nenkola ki Farida, nembeeraawo. I remember Farida, ebisa byannuma ng'obudde bw'okuzaala butuuse. Nebinnuma. Nembeera pale. Omanyi those first borns banange bakulaga ekyokukola. Wali how old, like 15? No, I was old Farida. I was around 18, 19. Nali mukulu.
So nebinuma I went with my mother to the hospital netubeeraawo. My father was so worried about me. Kati nga bakubuuza tata omwana bagamba nze nabagamba omwana nja muzaala mujja mulaba. Kati ndowooza nabo bagambe simanyi ozadde bali tebagala ku stress nga bambi ne bandeka nenzaala bebi wange Jonathan Taremwa netubeeraawo naye. I told the father when Jonathan was 6 months old. Obviously kyokka nali 100% nga manyi oyo omusajja yamuzaala kyokka nga nange ninze ono omusajja gwe bagamba tazaala kati yazaala atya. Kati bwe yavaayo gwe walaba bwe yavaayo bw'ati era yali amutunulira yenna ng'agamba ono omwana w'oli omusajja because Farido omanyi ekisesa. That guy was our neighbor at home. Kyokka omanyi yajjayo n'okulaba omwana n'amulaba nga tekisuubira bambi ndowooza naye muli nga yagwamu essuubi n'amutunuulira nga njagala omugamba ye omanyi ono omwana wuwo kyokka neyensirika ngamba kansirike luliba lumu nja kukugamba. So netubeeraawo omwana n'akula 6 months neweekemba n'omugamba nemutwala nemugamba you know what he was called Ben. Maya, do you know what, Ben? This is your kid. Ye yasanyuka n'asanyuka teyeebuuzaako kintu kyonna teyeebuuzako n'atendereza omutonzi n'agamba nali nkimanyi mbu Katonda ajja kumpa omwana nga sinaba kuva mu nsi muno. So the good thing Farida nampasa nange nengamba kangende n'akaana kange weewaawo nampasa. He was even much older than me. Nampasa nengenda mu maka ge tewaayitawo na myezi mingi nenfuna olubuto olulala olwa Joshua. Ebya teaching college wabivuddeko? Nabivuddeko Farida. Jeebali. Nabivuddeko bulungi nnyo. Ngamba kati kankole ogw'okuzaala. Kati nenzaala second born I remember nafuna bulungi olubuto terwantawaanya nakuntawaanya nentuuka obudde bw'okuzaala. Omusawo n'aŋŋamba nti natuuka ku ddwaliro saawa nga 12 eza Akawungeezi. Natuuka ku ddwaliro omusawo n'aŋŋamba ono omwana simanyi atudde mu lubuto breech birth simanyi biki n'agamba bamutwala e Mbarara. Kati Mbarara ye nearest hospital ennene referral hospital. N'agamba bamutwala e Mbarara kyokka nga mpulira sobola nakulinnya motoka okugenda e Mbarara. Ngamba omusawo kati kola kyokola kyonna nze nkole ki nzaala omwana lwakuba Embala sigenda kutuukayo. Kyokka Farida ebya Katonda beewuunyisa. Nagenda bwe nti ku katanda k'okuzaala nempushinga bebi ate najja bulungi normally ng'omutwe guli wansi nenzaala bulungi Joshua wange. Joshua is a big boy now. Kati awo Farida I went back to school. Awo my father n'alwala. N'alwala kansa ate kansa yamukwata yamukwata mu December. I think it was too late. Ne bamuleeta n'ensambya ne bamulongoosa kyokka ndowooza abasawo baalaba nga ng'ebintu biriwo it's too late. Yali kansa wa pancreas. So ne bamusiibula n'ajja ewaka ne bamuteeka ku chemotherapy n'abeera nga mugonvu kyokka abasawo ne batugamba nti that's how it is ejja kumubisa mugonvu but at the end of the day bw'anamalayo doozi ajja kukola ki ajja kuwona. Naffe ne tubeera with that hope. Kati n'akomawo ewaka ne tubeera nga tumutwala mu ddwaliro nga bamukuba that chemotherapy nga tumuzaayo ne tubeerawo kyokka nga talina kyasobola kulya nga just he would take liquids ate nga azitekinga lutalo kyokka ne tubeerawo naye nga tanaba kuwummula. He called my 2 brothers. Abo baali batandise okukola Nicholas my follower ne Eddie oyo first born. N'abayita n'abagamba manyi ngenda kufa because someone with cancer sina hopes ez'okuwona. N'agamba we are 5 children at home, 2 girls and 3 boys. Abo bato bange ababiri omuwala bamuyita Alain
Allen akankunda. She's a saved woman of God. I honor the anointing on you, Allen. I love you so much. Oyo nakola ki nga amaze senior 6 ate omuto nga ali mu senior 4. Nze nembeera awo, nze nali sisomye nga ndi awo ndi mu suspense, ndi mu bufumbo. Kati my father nagamba these brothers of mine, nagamba ngenda kufa kyokka Dorothy mulese nga she's just in suspense and I want her to go back to school. Kati awo Farida waitawo ennaku ntono nnyo, my father died. Farida nali ndi waka nga neebase bwenti, of course kyanuma nnyo taata okumulekawo because he was my best friend. My parents are my best friends. Kyanuma nnyo. I think namalanga wiiki yonna nga nkaabira my father. Ate my sister ye kwegamba ye kyamusukkako. Ye yali muto ng'ali awo talina kyamanyi, so ye kyamusukkako. But when I was old namanya nti okufa gye kuli, naafa nenzikiriza nti afudde. Kati nali ndi awo ewaka nga neebase mu ntebe Farida. I was like half asleep. I saw my father. Saloota lwakuba omanye eno condition nga you're half awake, you're half asleep. So nendaba taata najja naŋŋamba, stop crying for me Dorothy. Zuukuka olwanirire future yo n'abaana bo. Neŋŋamba bannange, Katonda wange dadi yaŋŋamba okusoma, kati nkola ki wano? Kyokka Farida nga I had that passion ng'ekiro bwe neebaka nga ndoota ndi mu ka uniform. Mr. ng'okimugamba ng'ali willing to take you back to school? No, he wasn't willing. He was not willing. Daddy yakimugamba teyakimukuutira yali yakimugamba kyokka ndowooza ng'ayagala nnyo abaana be. Nga tayagala mbalekewo. But finally I convinced him. Nakkiriza nenzirayo Farida mu ssomero. Kyokka nga buli kiro ndoota nga ndi mu ka uniform ak'essomero. nga ndi mu ka uniform. The good thing nenzirayo ku ssomero. Wagenda mu Teachers College? No. I went to A level now. Senior 5 ebya Teachers College nembivaako. Nengenda mu A level. Yakuwerera? Partly yampeererako katini. Kyokka nga my brothers ne bampeerera fully and my mother too. Kati bwe nadda mu A level nengenda nembanyonnyola, wali essomero eyo Obushenyi baliyita Pioneer High School, nembanyonnyola ndi mukyala mufumbo nyina babebi kyokka nzire kusoma. Nabo ne banzikiriza nembeerawo mu ssomero ne banzikiriza I would study. Weekend nenzirayo ewaka nenjoleza obwana bwange nembuusala enjala nemutetenkanya for going back to school on Monday. Nange bwe baali bagenda ku ssomero Monday nga nange nkwatenzirayo taata nga mumulekaawo yekka. Nga taata tumulekaawo abaana nga bakomawo mu lweggulo nga bamusangaawo. Life went on like that. Nensoma nengenda mu senior 6 nemalako senior 6 nengenda Mukono ne bampita Mukono UCU, Bachelors of Arts with Education. Nensoma UCU, it's a very good university, bayigiriza empisa, bakuzaamu essuubi. Olwani akulabirira ku baana wafuna waliyo maid ate na mami wange ng'ali kumpi. Actually mami wange yabalabirira lwakuba baali bajja ewa maama, nkugambye kumpi jadali mfumbiddwa kumpi. So baali basiiba ewa maama mu lweggulo nga baddayo waka nga beebaka like that. So nengenda e Mukono nensoma bulungi Farida. Katonda yali mulungi era asigala mulungi. Nemalako Farida. Kyokka awo mu second year ate the father of my kids died. Wow. Yes. He got Tatataremu anaafa. He got diabetes. Nemwonona kidneys. Actually they were planning to take him to India for a transplant. Kyokka naafa. Kati bwe yamala okufa Doola waabwe nembeerawo. But my family was always there for me. Farida family yange yanjagala
it has always been there. Kale bali backbone yange singa nali sibalina ndowooza nandimenyese nenfa kyokka babeerawo, they are always there for me. Mbaagala nnyo lwakuba bambeereddewo. Farida neemala bulungi nenzija of course netuziika netumala okuziika I went back nemaliriza my second year nengenda mu third year. I graduated nensanyuka nnyo because I got a second class upper. Nensanyuka nnyo nenvaayo nga ndi musomesa omutendeke yennyini. Ebyabasajja nogamba nabimala nga saagala nakuwulira omuntu yenna nga ambuulira ku musajja. Ate abasajja baali bakoze eki olwokuba oli yafa ate nga kwegamba nali sirina interest nga ngamba Katonda kino kyewayagala kandabirira obwana bwange nange mbeere mu nsi as a single mother. Notandika okunoonya emirimu. Nentandika okunoonya emirimu. Ekirungi Farida that secondary school gye nasomeramu Sacred Heart banjagala nnyo ya O-level ne banjagala nnyo. I came back and nkola teaching practice. Nemala okukola teaching practice ate they retained me as a teacher. Wow. Yes. Kale katudde mutuumulemu kale mukwano. What happens? How do you get these little ones? Ng'ate abasajja wabamala. All right, don't go. We're telling Dorothy Muganzi to come out. So much for keeping it. Mwasuze Mutya tuline Dorothy Muganzi yakeera okuzaala abaana be. Mimi wali yasimatukako okuziikibwa akoko kampangudde. You really walina okulokoka. Anyway, amaze okusoma wadde yazaala abaana be naye amaliriza okusoma. She's starting out life as a mother, young mother, as a widow. Okay? Ndowooza abantu bagamba nga ne mwana gwe ngo ofiiridde omanyi twogera nnyo. Ebizibu nga bikugwira kumukumu. Obviously abantu bayogera ne bagamba okyali mwana muto olina okufumbirwa tosobola kubeereraawo. Omanyi ebyo byoboogera kyokka I was so determined nga ngamba Katonda kyeyagala kati nja kubeera n'abaana bange as a single mother tubeerewo ng'abalenzi bange mbaagala nnyo. Okusomesa tekwakuwa buzibu? Okusomesa tekwampa buzibu Farida. Bali abantu baali banjagala, they were also there for me. Era mbeebaza nnyo Sacred Heart family. Mbeebaza nnyo. Olwo abaana babateeka wa maama? Abaana baali mu boarding. They went to a boarding school. It is called Emboozi Municipal School. Awo we nagendera mu university nga bamaze okugenda mu boarding school. Baali bato nnyo. Baali bato nnyo. Kyokka ate obikolera ki Farida? Ne bagendayo ne basoma bulungi. Yali decision ya taata? Yali decision ya taata. Ne bamala bulungi. They went to Ntare school. Nga Katonda mwebaza abadde ampadde abaana balina empisa nga balungi. They have not given me headache at all. Era mbasabira babeere bwe batyo. Ne bagenda Ntare school ne basoma bulungi. So how did you become Mrs. Muganzi? I became Mrs. Maybe abasajja twabinaaba. Awo Farida nenzija nenfuna olubuto. Nafuna olubuto Farida nenzaala baby. Kyokka nga sinaba kuzaala baby nagenda mu ddwaliro. Okuzaala that baby nga mpulira njagala akaana akawala. Nga bagambye kawala wali okategedde? Baali baŋŋambye at 7 months. Nensanyuka nnyo. Nengenda mu ddwaliro Farida, eddwaliro liri eyo ewaffe. I don't think I'm going to mention the name. Kyokka Farida natuukayo nali nkolerayo antinento bulijjo. Nga wali omu omusawo omukwano gwange nga kwegamba nga nfaako. Kati ekyo ekiro kye nagendayo okuzaala nensanga nga she's not on duty. Kyokka naŋŋamba nono naye gwendeseewo mulungi nze siri ku duty eka ŋŋende nja kubeera nga nkusabira. Naye nga maze bulijjo abaana bange mbazaala bulungi sina nga I didn't see the point of going to these big hospitals. Ne sente nali siziina bulungi. Neŋŋamba nja kuzaala nga bulijjo ate bali ngamba zadde nga nkyalina mwana muto. Kati Farida ndowooza waliwo Satan's agents abali wano mu nsi
ng'obalaba n'ogamba this one must be working for the devil because natuuka ekiseera kale omukazi oli Nancy nandekawo na she introduced me to this one kati bwe baamala ate naliwo bw'omu nga nze kuzaala bw'omu nga tewali mukyala mulala mu woodi kati omukyala kyokka nandaga nandaga attitude nebinsobera ningamba nga sina kyemukoze tewaliko akujanjaba nalina maama I was with my mother and my cousin, she's called Jane Alex Chamazima. Oli gwe nagamba ko mbi yazaala omwana after 6 years nga amunoonya omwana n'afa. How is she now? She's ali awo agenda awona mpola. Agenda awona mpola. Kati awo Farida oli omukyala ono Nancy kati neyeebaka n'abivaako. Nemugamba nkeberaako at least olabe wentuuse nga binsimba bubi omukazi neyeebaka nagamba ate gwe tonteekako malyogo omanya abasomesa mulina olugezigezi kati beerawo n'abenka bagenda kusanga wano nga tonaakuzaala negamba gwotegedde otya nga tonkebedde ndingompaddeyo mangu nagamba gira otambatambule eyo otambule Farida n'entambula omukazi neyeebaka otulo otulungi zaweranga saa 8 ez'ekiro nempulira nga nfa Farida nempulira nga nfa nenzukusa omukyala n'agaana. Meanwhile my mother eri mu woodi n'abeera bubi n'atandika okusesemaana and she just joked n'agamba Dora ndowooza labor pains ozinsindikidde lwakubaza ndinga agenda okuzaala ndowooza ebibyo byebinkutte kati kyokka my mother n'agamba mukazi mulokole nnyo musabi nnyo n'agamba Dorothy I have a bad feeling about this place n'agamba tugende nemugamba tugendawo ekiro kyonna tetulina motoka tetulina ki n'agamba nze nja kuzaala nga bulijjo kyokka n'abeera bubi ate attention kati ne tugijja kunza omukyalo oli luto ne tugenda ku maama. To cut the long story short, nempulira nga nfa Farida nensindika oluggi olwa labor room nengenda ku katanda. Kati omusawo bwe yawulira nga ngenze kunanka ku katanda najja nangamba ani akugambye nze nakugambye ogende mu labor ward. Mugamba musawo nfa. Kati mami wange n'ayingira n'amusindika n'agamba mukadde wano tetukwagalawo genda tulina kyogenda otuyamba. Nakola ki naggalawo oluggi nateekamu ekisumuluzo. Omukyala Farida yantokyaringa kale bulijjo mbeera ano nga ndaba musawo Aisha nga ngamba singa nali Kampala. Omusawo n'alyoka ntokyaringa Farida. Kiki yali mujjawo? Omwana yali wali. I don't know what she was up to. Nze nalowooza oba yali alina misunderstandings n'oli Nancy omulala ate yali anjagala. Simanyi eyo enemite gye yava. Eventually wazaala omwana. Kati omanyi kye yankola yagenda n'agamba n'akwata kipaadi ng'omutwe gw'omwana gumaze okujja n'akwata kipaadi n'agamba kiteekeyo okole bw'otya you close your legs and you sleep on your side. Kyokka nali awo nempulira eddoboozi nga liŋŋamba Dorothy, this is not your first time to give birth. Kebeeramu amagezi kati ogenze kufa ate n'omwana ogenda kumutta. Farida kati neebaka bulungi nensindika omwana n'agwa wali we yamala ogwa wali omusawo n'aŋŋamba ani akugambye osindike. Nakugambye olina olugezigezi omukazi nga wafujjo bannange nakugambye olugezigezi kati ani akugambye osindike. Nze neŋŋamba kasita olwange ndumaze gw'omanyi. Farida omwana yamuggyawo n'amuteeka ku minzaani awo nga tekambadde nga kali awo empewo n'ekafuuwa kamala nga 5 minutes awo. Neŋŋamba musawo omwana wange nga tomubisse ng'agenda kufa empewo ng'egenda kumutta. Nagamba gwe nzijjako olugezigezi. Oyo omukyala Farida oyo Nancy yankuba wano empiso ey'okuziyiza overbleeding. Kyokka na kati ekyo ekintu ekiyiso awo we yakiyisa weekutte bwe wati
neŋŋamba buno obusungu buno omukyala bugyeewa. Farida ne mugamba no obusuuka bwali awo nga mu keesi and you cover my baby. Omwana yali amuwumuza ku minzaani nga tekuli kintu kyonna ate nga talina naki wabula teyakusiima. Bannange Farida nensoberwa neŋŋamba ono omukyala ali ku ki? Akaana k'ak'obuwala akaana kange ak'obuwala nga nkaagala nnyo ke nali nniize. Kati Farida she just wrapped my baby. Teyamugyamu bino bimukasi bye ndaba nga bajjamu ne mu nnyindo neki n'amurapinga. Mami wange yali awo ku mulyango ndowooza bambi mukazi wattu yabeerawo ng'asaba. Teyayita kukuba sawo nti bannange tuli ku bbereegi tuguddeko tufunye obuzibu. Ye byonna yabyekolera. N'akola ki? Ngamba mami teyayita ku teyabayita. Ate nange nembeerawo nga buli kimu kyonna kyaŋŋamba omanyi waliwo bw'obeera mu desperate situation and you're like wemba sikoze ono omukisawo kyaŋŋambye maybe ayinza nakunzita. Kati buli kimu kyonna kye yali aŋŋamba nga nze yawudobe nga buli kimu kyonna nkikola. Bwe yamala n'akwata baby, mami wange yali awo nga ku doorsteps n'amumuwa. That was around nga saawa 9 ez'ekiro. Remember yagamba gwe togenda kuzaala gwe n'abenkya bagenda kusanga wano. Omwana yawona. Kati omwana n'amuwa mami wange nenze nange nenzukkako ku katanda nengenda mu private nengenda mu room. By 9 o'clock in the morning oyo omukyala n'atusiibula oyo Nansi. N'atusiibula nti kasita yazadde bulungi mugende ewaka. Farida twatuuka ewaka akaana kange ne kakaaba ne kagaana okuyonka nebinsobera neŋŋamba bannange. Ne kakaaba non-stop. So I called one of the nurses. Nansi naŋŋamba obwana obuto bubeera bwe butyo neŋŋamba ate kanga kaganye okuyonka enjala agenda katta. Nagamba kawe kutuzza otuuliwoo omwo nenkawa. Kyokka Farida ekiro oyo omwana yakaaba non-stop. Omanyi ng'omaze okuzaala obwanakawere ng'okooye ng'oyagala ng'okwebaka. Kyokka omwana yakaaba Farida non-stop. My mother was like, Dora, ono omwana aliko ekizibu. Omwana tasobola kukaaba bw'ati. Enkya tumutwale mu ddwaliro, enkya ku makya tumutwale mu ddwaliro. Farida omwana yakaaba at around 3 a.m. in the morning nendaba ng'omwana ataaninze blue. Ng'amaaso tegatemya nga yenna amaaso tegatemya. N'akola ki? N'afuuka blue. Ngamba maama ndowooza akaana kange Katonda yakampademu essaawa busaawa kirabika kagenda. Nagamba ku makya actually ssaawa 12 nali ku luguudo. Ekirungi like one of our friends yali musomesa bamuyita Master Vale Kanzira. Nansangawo ku mabbali g'oluguudo nagamba Dora kiki? Ngamba omwana wange namuzadde jjo kyokka kati omwana gy'ali afa. Nagamba katugende mu ddwaliro. By then awo embalala baali batandisewo Children's Hospital. It is called Holy Innocents Children's Hospital. Ne tumutwala Holy Innocents ne bamutwala mu ka emergency room. Ako ka room akaana kange kamalayo 4 hours Farida. Nga bakajjamu bino ebintu nga ne bampita ne bambuuza ye mukyala gwe wazaalidde mu kyalo wazaalidde ewaka kiki? Bagamba nadde mu ddwaliro. Kyokka nange simanyi. Ne bagamba all this the challenges zonna zetulaba wano it is because of prolonged labor. N'omwana tebamulongoosezza bulungi. Kale ne batandika omulimu Farida. Akaana ne bakakolako ne tumala ne tugenda mu woodi. Kyokka ng'obulamu tebuliimu. Nga tekakaaba. Nga kali awo. Bwe twatuuka mu woodi, there's a specialist musawo naye mwebaza nnyo. Ne bajja kale nabo akaana ne kabasobera. I remember it was a Friday, Saturday ne tusiibaawo, Sunday ne bampita. Abasawo bonna ne bampita ne bagamba Dorothy, you know what? Wazadde omwana kyokka ono omwana she'll not be like any other normal kid. Mbagamba are you talking on behalf of God? Are you God?
nze nga nzikiriza nga amanyi omwana wange ajja kuwona. Kati omusawo n'aŋŋamba wano tetulina facilities ez'omukolako, olina omutwala Embaale. Farida nga sirina na ssente. Kyokka Katonda byakola byewuunyisa. Napangisa ambulance. Taata w'omwana aliwo? Taata w'omwana Farida, it's a long story. Eyo ndowooza leka tugireke. Ogyesonyiwe? Leka gyesonyiwe Farida. It's a long story anyway. Kati awo Farida omwana bali aba Holy Innocents ne batuwa ambulance nga kali ku oxygen. Ne batuwa ambulance okugenda Embaale Cure Hospital. Embaale era bambi abo abasawo ba Holy Innocents mbeebaza nnyo lwakuba bakola buli kimu kyonna. Ne baba distance. Ne musala ne muyita mu Kampala. Ne twita nali sigendangako Embaale Farida. Kyokka nengenda ne tupangisa n'omusawo anabeera ng'akamonitoringa. Ne tugenda mu ambulance. Ne tugenda Embaale ne ntuuka ne Kampala ne nsanga my brother, that elder brother of mine Eddie, ne tugenda Embaale. We twatuuka Embaale Farida, omanyi waliwo bw'otuuka mu ddwaliro ogamba ate nze ndi waakiriko. Nasanga mu Cure Hospital Farida wali abaana balina emitwe mpozi bagiyita hydrocephalus oba nawulidde wano omusawo Aisha ng'abyogera ng'emitwe minene Farida nga bateekamu nga wano ekintu to support the head. Ng'abaana bali bubi Farida, nga bali bubi ate neŋŋamba neŋŋamba lwaki bansindise eno, kyokka ate nga ndaba owange ye kati ali waakiriko. Ne bamukebera ne bamuteeka mu ki CT scan. CT scan is a very big machine, eyina rays. Kyokka nali saagala kumanya bantu, nagendayo ne bagamba rays zigenda ku affectinga. Ne ŋŋamba ate nga mugenda kuteekamu akaana kange. Ne bakajja ku oxygen ne bakasuula mu ki CT scan. Ne bakakebera. Bwe baamala ne bagamba kano akaana brain ya shrinkinga. That is another baby. So that one is Joy. Yes, namutuma Joy. Ninsima Joy. She was my Joy bambi. Kati awo Farida ne baŋŋamba olina okuddayo Embalala. Meanwhile bakakwatamu infection ne meningitis. She later developed cerebral palsy. Oh dear. Kati awo ne baŋŋamba olina okuddayo Embalala. Ono kati owo aliko bulungi. Tolabalaba bano abali wano. Ngamba kweri wano wafiira mutogere nga nzireyo Embalala. Era mwalirayo mu ambulance. Ate nenzirayo Embalala mu ambulance. Twamalayo 2 days Embaale nga ndi n'oyo omusawo. Ne tuddayo Embalala. Ate again ne tubeera readmitted to that hospital, Holy Innocents. Ne tubeera mu Holy Innocents namalayo emyezi egyo 2 nga Maika Kid is on oxygen, nga bwe bakajjako oxygen bwe bati nga egenda wansi nga ku 0, nga bagamba muzeewo oxygen omwana wange tafa. Bagamba ogigamba kajja kubeerako oxygen till when? Era we have to win her of oxygen. Nembeerawo Farida bwe baamala ne bamuggyako ku oxygen. Awo ne ntandika olutalo Farida olw'okubeera n'omwana ali awo cerebral palsy. Ali awo Farida yava mu nsi muno nga she was just an angel nga talina kyamanyi. She passed. Yes, she passed on at 5.5 years. Nga waguluba. Yakula nga muwala mulungi nga ali awo kyokka nga talina kyamanyi. But she would recognize me. Yali antunulira bw'ati nga ampa that sweet smile nga amwagala nnyo. Ab'ewaka nga bamwagala, nga mami wange amwagala. Kyokka Farida, everything that happens mu nsi muno, it happens for a purpose. And for a common good. Lwakuba Farida, abantu bansabira. Abantu nga babeera bansabira, nga ba reverends bansabira, nga abalokole bansabira, nga oyo mwana ndowooza yabeera seria buli omu yenna ng'agenda okusabasabira Joy, Joy n'afa at 5.5 years. Ne tuziika Joy bulungi.
n'agenda kyokka ekyalimbimala ebyalebawod neŋŋamba ate kati bambi mukama sigenda kuddayo eyo kyokka Farida kyanadde nkugamba nti waliwo Satanist agents oli omukyala we nali ngenda bwe nti mu ddwaliro ng'anina Joy Nancy ng'anina Joy nali nyina obusungu bungi my brother n'agamba wisuuha simanyi biki ne mugamba nze eddoboozi lyaŋŋamba bwe naamusuuwinga omwana wange agenda kufa kati neemusaasira nempulira ng'amusonyiye omutima gwange ne gumusonyiwa kyokka ekyali kinnuma Farida oyo omukyala yayamba abakyala bemmanyi bawera nga 5 ate bonna ne bazaala abaana ngaabo ne bavaamu nga Joy bwe yavaamu nga balina cerebral palsy, some of them are still living bali awo kati simanyi oba yali abakola ki temwawulirako ku management y'eddwaliro nti omukyalo twabagamba n'agenda mbw agenze kusoma kati simanyi gyakolera tasobola nakwogera linnya lye kyokka abantu Farida ne bandaga okwagala ne bandagala abo famire yange nga weeri. There's a certain friend of mine called Dorothy Chohirwe. Oyo Dorothy ye ebyewaka yabiva ewaka ewuwe yabivaawo n'abeerawo nange mu ddwaliro ne tubeeraawo mikwano gyange nga gijja waliwo ne mukwano gwange bamuyita Edwig from Bushenyi ne tubeeraawo ne tulwaza Joy nga Joy ayambala pampa nga every week I would spend 50k pampers nga ayambala pampers nga tasobola kulya nga olina you would just mash like nga Irish ne bibeera solid ne tumuteekayo but with a lot of difficulty kati awo teyalwala na kulwala, she just choked n'achokinga ng'omuliisa nga tumuliisa Joy n'ava mu bulamu bw'ensi. Ebyo n'ebyesonyiwa Farida ebyabasajja ebyokuzaala neŋŋamba Katonda kati neweera ddala Katonda neŋŋamba ndi wano ntwala gy'oyagala kolere njagala kukolera up to the end. Kati Farida awo nga wayiseeyo emyaka ng'ena ng'ebyabasajja mbyesonyiye. Oli ku Yesu nga ndi ku Yesu wange eyawasa buli omu nga ndi ku Yesu wange eyawasa buli omu nga ndi ku Yesu wange Farida something strange happened nensaba Katonda akwetera omwami ate kati nensaba neŋŋonda nensaba neŋŋamba Katonda mpa omwami nk'oyo obwomu sijja bisobola nk'oyo obwomu kati mpa omwami. Omanyi Farida it just took 4 months I met that guy Mr. Muganzi nali nina mukwano gwange that Edwig gwe mugambye ne tugenda ku Saturn Hotel in Mbarara ne tumusanga awo ng'ava mu sauna nga Mr. Muganzi is a friend to that friend of mine to Edwig ne banyumyamu ne bakola ki nantunuulira nze nga si byendiko bwe twavaawo naga actually that very day ne tugenda out ne banywamu obusoda awo nange ne bampa ne tubeeraawo kati bwe twavaawo mbu oyo Muganzi n'agamba Edwig n'amugamba ono omukyala nge namuwasa ye mukyala wange ne mugamba ono tamanyi byempiseemu tamanyi oba ndi married oba siri married tayagala kuwulira mboozi yange ejja muddusa kati yalowooza ze tebampasa bwe batyo. Kati Mr. Muganzi n'akola ki n'abeera serious neŋŋamba bannange wayitawo wiiki n'ampita we went out n'aŋŋamba mbuulira byonna ebikukwatako nange nkubuulira ebyange wekiba kya Katonda ajja kukola wekiba si kya Katonda nga tukivaako neweetotolako kati netotolako ng'amanyi bwe naamugamba ebyange byonna agenda kudduka lwakuba bambi n'olimbamu awo kyokka byonna nembimugamba nemugamba oba wakudduka well and good. N'abeeraawo omusajja wattu n'aŋŋamba he also lost a wife and he has 2 girls ate nze eri ng'anyina 2 boys. Kati ne tubeerawo Farida Muganzi n'abeera serious najja ewaka. I remember twali tumaze okumitinga nga tumaze nga month or 2 najja ewaka
ewaka waliyo like a small party nga waliyo my brothers cousins bange musajja najja neyeteekaawo amubuuza ng'oliwawa nti nze nti nalabye Dorothy nti nemwagala nti era ngenda kuwasa Dorothy nemukuba eriiso nemugamba ng'oyanguya otya my brothers ne bamugamba oli musajja mukulu kati the ball is in your hands mwe mumanyi netutandikirawo Farida omusajja nankuba embaga n'abeera serious. The rest is history. He's a loving man, mwagala nnyo, musajja wa Katonda ali awo, abeera ansabira. Like, he's a man I had prayed for. Lwakuba nali njagala nnyo, omusajja ayagala Katonda, neŋŋamba just ayagale Katonda ebirala byonna. Nze ne bwatanjagala. Katonda nange. Mugamba nyi bw'ayagala Katonda, ebirala byonna ajja kuba nga njagala ate n'ebirala byo, the rest will follow. So Muganzi najja mu life yange nga najja nga ali serious nampasa embaga etubeera awo kati awo Farida before the mbaga nenfuna olubuto bwe nafuna olubuto Farida we were preparing for the wedding nga manyi olubuto lwange nja kubeera nalwo wedding etuuke nzaala after the wedding. We were planning the wedding to be in November 2016. Nga nsubira okuzaala mu January. Kati awo mu October I conceived in April. By October I had a baby. Huh? Yes, please. Premature. I had a baby premature of 6 months. Wow. Nali ndi awo ewaka. Tebyalinda nambaga. Tebyalinda nambaga kali akaana kazibu nnyo kalina speed. Something happened. Yes, as at home, twali tulinayo ka small wedding meeting. At home, oba nakola nnyo. I don't know, but I don't remember kukola nnyo. Kati ekiro nengenda okuzuukuka nensanga nga the waters had broke. Kyokka nga sibimanyi nga ngamba oba mbadde ndoota oba nenzirayo neneebaka. Kati okugenda okuzuukuka ku makya nga amazzi gonna gayiise nenzukusa my mother ne mugamba this has happened n'agamba dduka ogende mu ddwaliro. Kati awo nengenda mu ddwaliro Farida ne bankebera ne bagamba amazzi matini nnyo era this baby will not survive. Tumuggyemu ate tetugenda kukusala tetugenda kuteeka ku kiso ogenda oyagala toyagala ne mugamba nze nzaala nti omwana wa 6 months bagamba ogenda muzaala kyokka chances tewalowooza ku mbaga yo kale embaga yange ya mwezi guno ebyo nabyo nga mbirowoozaako Farida kyokka kati focus yonna nga ngitadde ku baby neŋŋamba bannange akaana ka 6 months awo ne babeera nga bamuntalingana babeera nga bankebera nga bamanyi oluusi amazzi gasobola okukola ki okusiizinga like nenzaala bulungi kyokka amazzi ne gabeera nga gadduka. I spent 3 days in the hospital. I went there on Monday. By Wednesday I had a baby. Kyokka nga bakebera awo Wednesday bankebera ne bagamba the baby is no longer there. We no longer hear the heartbeat. Yes please, we no longer hear the heartbeat. Kati ojja kusindika akaana kyokka akaana kafu. Kale nenzikiriza neŋŋamba Katonda bw'atyo bw'ayagadde kyokka muli I still had hope nga nyina ne mami wange abeera nsabira kyokka nzijukira namuzukuza ssaawa 9 ne mugamba mami sina kyempulira saba kati just saba mbu akaana nkazaale bulungi. Lwaki balwawo okumujja wate nga bategedde problem? But like bampa chance eyo nga bagamba maybe bagala ebisa bikwate they induced me akaana ne baŋŋamba akaana tekaliyo akaana kafudde tetuwulira heartbeat tetuwulira ki kati just ojja kukazaala mugende mukaziike banange Farida baby ng'avaayo ng'abatunuulidde aye bannange Katonda byakola byakwewuunyisa. Farida ne pushinga kabeba tekali katono nnyo nga kali just like nga wali okateekwa wano omanyi premature aka 6 months mbwekenkana kaba kalinga akamesi nga kassa nenkakuba wansi nekesamula bwekamala the doctors were like bannange the kid is alive
mumuteekeko oxygen mumubike ne bakateekako oxygen ate n'enzira y'enyamitanga eri gye nali ntuttejo muholi innocence oba eri gye wamuzaalira mate nga gye wazaalira Joy katuleeta kibooko namuzaalira Mayanja hospital. There is a hospital called Mayanja Memorial. Katugenda tuwummulemu abasawo mbeebaza oyise mu bintu Dorothy nyise mu bintu wennaviira wano nga nange ngenda God has been faithful. Wow. Let's take another break, the last one. Tukomewo tumalirize emboozi ya Dorothy Tovao. Okay, thank you so much. Tukyagenda maaso. Yes, emboozi ya Dorothy ogiwulidde eyegereza Katonda kisooka teyeerabira. Katonda takola kintu nga talina nsonga. Takola nsobi. Lwaki akikoze. Ate toggwamu ssuubi. Abamu we yandizadde abaana be bali be wasooka okuzaala yandigambye nze nalemwa I am a failure, I am done. Natandika kulima oba okulunda ente. I kept pushing on. Lwakuba namanya nti waliwo Katonda kyanjagaliza ate sinaba kukituukako. Yes. Nabeera nga mpa amaanyi. Kati raising a premature. Jukira oli musomesa. A premature Farida. Hey, nali musomesa nga ndi ku ssomero era neebaza ndowooza Katonda akuteekako favor. Lwakuba I abandoned school nembabuulira ekintuuseeko. But they were there for me. Did the wedding happen? It did, Farida. Mu November. It happened mu November. Jukira nazaala mu October 12th. November 5th was my wedding. Kabebi kali wakali ne mama. Kabebi kali mu incubator. Wadduka mu ddwaliro. Nanti kati mu ddwaliro. Banane Farida. Kati bwe nava eri gye nazaalira ku Mayanja ate akabebi ne nkasanga mu Holy Innocence. Kabeerayo bambi ne kazini wange bamita Janet that very night. Bakakujjako ne bakatwala. Nanti bakanzijjako lwakuba bakutereera. Bali tebalina incubator. So they took the baby to Holy Innocence. Ne kabeerayo ne kazini wange kati ku makya ennyo ne nkasangayo. Ne mbeerawo nako Farida. The baby was too fragile. Ng'olaba akantu nga bwe kaba kassa ng'olaba ng'ebyenda banange kalina amaaso matubi kyeru oba byamera kalina amaaso kali kazaalibwa nga kali steady. Nzijukira waliyo ne friend wange yakalaba n'agamba ye Katonda lwaki atumenya akaana ka 6 months nga kabeera kalina parts zonna lwaki why should we carry a baby up to 9 months Katonda yandibigonzezza n'akola ki n'akazaala ne batuzaala ku 6 months. Awo Farida nembeeraawo kyokka abantu ne bandaga ekisa abasawo nga bafaayo ate prematures to that end batera okusurvivinga kyokka nali manyiwa 6 months kyali kwegamba kyali kisa kya Katonda. Kati awo Farida nembeeraawo. Remember my wedding was around the corner. Tewali kumbaga ng'omutima guli mu ddwaliro. Nanti kati Farida olunaku lw'embaga kyokka bambi ng'abasawo bali awo nga my husband was always there ate he works in Kamwenge district. It is far from Barara but he would travel every day ng'ajja ng'atuchekingako n'akabebi but we had hope ng'abeera asaba musajja musabi nnyo nga my mother abeera asaba nga oluusi nze nga hope enzigwamu kyokka nga bali basaba ne tubeerawo mu ddwaliro Farida. The wedding was around the corner. Awo wedding day neetuuka abantu bonna nga beebuuza kati omugole tewali baleeta any suggestions of postponing it? Yes, they did. Nemugamba musaali twali tumaze okubuukinga ate nga mpulira ayina amaanyi because it wasn't cesarean section nakazaala normally nga mpulira ayina amaanyi kyokka just okusula ku cement awo it was hard kyokka nembeeraawo nga nyina hope ne bakateekako oxygen kamalawo nga week
nekagaininga nekabeerawo nga kali very active kaali kapuling out ne buno obukanyulazi nekiki nengamba bannange kano akaana era up to now is very an active boy kati embaga netuuka Farida 5th of November ogenda mu saloni wava mu ddwaliro nava mu ddwaliro my friend came and picked me nasula of course kasimenti kange Bambi, there is a certain cousin of mine, she's called Pauline. Pauline, I know you're watching. Awanjagala nnyo nayo faringa kubeerawo n'akabebi nabeera nako nengamba nendeka nga would express milk, yes, nendekawo enough milk ng'abasawo the were in charge nga bakaagala nnyo bambi ne babeera nga bakawa amata nengenda mu saaluuni nenva mu saaluuni nengenda mu church ne bakugatte ne bangatte empeta ne tugenda ku reception kyokka natuuka ku reception Farida ne mpulira eddoboozi alistaani neŋŋamba kati bambi oyagadde embaga kyokka akaanako tojja kukasangayo akaanako kaafudde dda ebimuli n'obikasikeeti nempulira ngaaziggweddemu neŋŋamba bannange ti akaana togenda kukasangayo nemira omutima nogamba obakafa kafe embaga tempona ng'ate n'akaana nkaagala n'akabebi kange nkaagala Farida nga byonna mbyagala n'okuba yesemu I called after the church nenkolinga ne bangamba just relax, all is well. Ne tugenda ku reception embaga yali yakitiibwa Farida yali nungi nze ne ngamba oba ndoota oba sibi oba Dorothy waawe gwe bajja mu casket nze ntudde wano kyokka Katonda byakola byewuunyisa Farida ne tubeerawo, the wedding was so successful ne tubeerawo embaga neggwa bulungi nenzirayo mu ddwaliro kati we naddayo mu ddwaliro ebyahanemuunu era my husband alina ebbanja nakati tetugenda nga kuhanemuunu giwaze emyaka emeka emyaka it was 2016 mugenda mwetaano biveeko kati ndowooza ajja kuntwalayo bwe tunaba nga mweza 10 nga 10 years awo kati nenzirayo mu ddwaliro Farida but all was well akaana nensanga nga kali bulungi ndowooza twamalawo nga week after the wedding ne tuddayo ewaka bambi ne batusiibula ng'akaana kali bulungi ne tubeeraawo kati Farida nenzija ate nenfuna transfer mbadde nga n'ofuna olubuto Dorothy kati wakyaliyo oli omwana bannange mbadde neerabidde wakyaliyo blessing pretty much wamala n'ofuna kagaalo namala nefuna kagaalo ate kagaalo kali kazibu nnyo lwakuba kalina eddalu Farida awo ebyo premature ne biggwa bulungi n'akula n'akula n'agejja akantu akaali kenkana bwe kati nga nkateeka wano ku kiwatu we buteera okugejja obwo kisajja kinene. That one is blessing. That one is baby blessing. Joella, Sima, Solomon, oyo baby mulala last born. That's my last born blessing. Waliyo ka Solomon kali awo kali ka premature kenadde njogerako. Kati Farida nenfuna olubuto olulala nga premature wezeza like 2 years. Nga premature wezeza 2 years, 2.5. Kati nenfuna olubuto olulala bwe nafuna bwe nti olubuto Farida nga mpulira ndi mukoowu nga mpulira sina maanyi ngenda mu ddwaliro ne bagamba you girl you're diabetic. Ngamba diabetic ate ku bino byonna byeze mpitamu ate kati am diabetic. Nempulira nga bintamye Farida ate nentandika okomplaininga nengamba Katonda onjagaza ki era kati mbadde diabetic nanti tebyakoma kwekyo Farida. Omusajja naŋŋamba kati olina okugenda okulaba specialist because this is a high risk pregnancy, tulina okumonitoringa 24/7. Kati awo waliwo omusajja Dr. wa Sukali. He's a famous doctor called Dr. Silver Bahendeka. Doctor's Plaza. Awo nenzije Kampala
nangamba yes you're diabetic ofunye gestational diabetes kyokka tugenda kujanjaba tofaayo awo nankansolinga yawona yawonawonamu kagamba obufunza olina essukaaliwo Farida nenzijjawo ku Doctors Plaza he cancelled me bambi mwebaza nnyo nampa eddagala nagamba abadiabetes bulijjo bazaala ate waliwo nejja because of pregnancy namala n'agenda kati he just cancelled me nampa eddagala ate n'enzirayo embalala kyokka omanyi yaŋŋamba mbu everyday mbeere nga neekuba obuyiso buna kumaca nga ngenda kutekinga breakfast lunch time ekiro nga neekuba obuyiso bubiri era nga neekuba obuyiso Farida nga mpulira bubi omanyi just psychologically oba owulira obulumi ate buli obuyiso tebuluma nnyo mpozi ng'ofumise nga veso oba ki tebuluma nnyo but psychologically obeera tortured kubeera nga weekuba obuyiso obwo buli lunaku Farida neekuba obuyiso ekyo nakyo nenkivunika bwe namala bwe nti 9 months zaali tezinaba kuwera bulungi 9 ne bagamba tetugenda kulinda 9 months ono omwana tulina omusala ne tumugjamu ne banzijamu omwana Farida ng'omwana yagejja because of diabetes ng'akyana kinene kyali kiri kumpi kuweza 5 kgs nga munene nga yenna azimbye ne ngamba ate kino kiki ne bagamba sukala agenda kunormalizinga so ne tubeerawo ne batumonitoringa it was by cesarean ne bamonitoringa baby ne tumalawo almost a week baby nanormalizinga sukali nga takyamulinaana n'abeera bulungi awo ne tugenda ewaka Farida ne tutendereza omutonzi era here I am Farida ndi awo naawe byoyiseemu mukazi wattu twetaaga kunywa cyayi tono Farida era twetaaga kunywa cyayi kati awo Farida ne bampromotinga nenzija ku mulimu ne bampromotinga nembeera deputy headmistress essomero baliyita Bishops Girls Rushere era balina abaana ab'obuwala mubaleete tubasomese ezakalango ngenda zikuwa Farida ojaziwa wali kubungi tusomesa bulungi the school is at the diocese liyigiriza empisa ayigiriza omwana omuwala okubeera obulungi muleete abaana tubasomese bino byonna obiyizeemu Farida ekisooka Farida njagala kukwebaza kuva ku ntobo y'omutima gwange Farida I've always loved this show era ntambudde naawe olugendo mbadde nkunyumizaako maama Pila maama Pipi oli omukyala yamala 9 years ng'anoonya omwana nga tamulaba those were the first episodes era nebaza nnyo Katonda okuwa ekirowoozo ekyo because this is not just a show a program it has touched people's hearts binyize ebiwundu zino programs zinyize ebiwundu ku mitima gy'abantu they have encouraged us they have inspired us they have empowered the people so eno program era nsaba nnyo Katonda ewangaali lwakuba ekyusiza abantu bangi thank you Farida I thank you so much era nga nsaba nnyo nga ngamba bannange Katonda olimpa akadde nengenda ku NTV nenyonyola Farida nemubuulira how much I appreciate her how much I love her kati Katonda akinkoledde era mwebaza nebaza Katonda Farida Katonda abadde mulungi kyokka obadde omubuuza byenjizeemu Farida mu kitabo ekitukuvu ekya Bible wali mu Romans chapter 8 verse 28 it says all things work together for good to those who love the Lord and are called for his purpose. Kati Farida ebyo byonna byenzize nga mpitamu binjigiriza nti bw'oba Katonda ebyo byonna abireeta embeera ezo azireeta just to draw you closer to him. Lwakuba nze singa gaba maanyi ge lwakuba ndowooza nze singa saayitamu ebyo byonna singa simanyi Katonda ndowooza bwe ndowooza kyokka ebyo byonna bize nga binjigiriza okumanya Katonda ate n'ekirala Farida kati singa saayitamu ebyo nandibadde nga sirina story y'okujja wano ne sharing ne inspiring someone out there
ayita mu bino ayazaala premature oba naafa oba naakola ki ayafuna omuwala yafuna olubuto kyokka byonna bino byabaawo ndowooza ku leeta emboozi eno ku NTV nsharingeko n'abantu eyo ku ssomero gy'oli abaana bafunira n'abayembuto mwali mufunyeyo scenarios ezo your experience nekuyambako on how to handle the situation nenyambako Farida era I got a chance of preaching to them. Actually bali bagenda kukola exams. I shared with them my story. Ate nali mpulira nga saagala sharinga because eswaza n'okuswaza tosobola kugamba mwana nti nze nafuna olubuto osime kati ebyo oba omubuulira ki but nagamba kankyogere tomanya kisobola okuyamba omwana kati awo okusomero nafunayo scenario omwana yafuna olubuto nemubuulira nempita nemubuulira byempiseemu nemugamba I'm your deputy headmistress ekyo tekyaŋŋaana okubeera ki okubeera deputy headmistress ate nensoma nemalako emisomo gyange nempita ne kitaawe nemubuulira oyo omwana yagenda saddamu kumuwuliza kyokka kirabika mwamugoba ng'essomero yes because of course tasobola kubeeraawo n'olubuto temwagala ku encouraging abalala tasobola kubeeraawo n'olubuto but we told the father bw'anaazaala bulungi addeyo mu ssomero asome ekyo tekimugaana eryo eryammwe oba amunoonyeza ewalala temwagala kumuleeta mu environment gye bamumanye naye kimu tokyaringa tasobola kuddawo awo kusomero ate titokyaziha kati wafuuka kansala nafuuka ne kansala Farida nagenda nensoma nali nkyagala nga njagala to get skills counseling and guidance skills nga I think naturally I'm a counselor I think I was born a counselor kyokka nga njagala nfune skills so I went back nengenda mu Taso Institute Center eri Embalala nensoma guidance and counseling nenfuna certificate yange kati ndi mukyala musomesa omutendeke ate ndi ni kansala baba abagala counseling here I am yabwerere newebaza Katonda byoyiseemu nebaza Katonda just nebaza Katonda because my heart tells me that I should help someone out there especially a girl child n'abazadde bonna abayita mu bino ebintu byonna but above all Farida Katonda mukulu ate all things work together for good yakinjigiriza ndowooza luli bwe nali mpitamu ebyo byonna especially ku olwa Joy waliwo ekigambo kya Katonda era kigamba teri kyoyitamu abalala abalala babiyitayitamu si gwosooka kyokka Katonda ajja kuwa amaanyi ag'okubiyitamu ebyo byonna amaanyi g'okuyita mu kintu kya Joy the baby with cerebral palsy wagajjangawa Farida tekyali kyangu you're alone yes maybe the dad wasn't available kubanga simuwidde mu story mama wo alina abaana bali abalala bali mukulabirira oli ku ssomero nali ku ssomero Farida but as I've told you my mother was always there for me. My mother she has always been there for me. Actually, mwita my life. Because Katonda yasooka niwaddako mami wange. Niwaddako family yange. Ngababedda mama singa teyaliwo maybe tewandibadde na courage. I wouldn't have that courage. Kyokka yaliwo ate nga nsabira ekisooka nga nsabira ekyokulala ekirala I mean ng'akola ki nga mpa that moral support. Nga supportinga ng'alabirira abo abaana ng'alabirira Joy mami wange mwebaza nnyo era naye akimanyi mwagala I love you mami kati abaana okuzizza bagenze na ku university abaana nkuziza bagenze na ku university banaatera okumpa abazzukulu kyokka nabagamba basooke bandeetere certificates njagala certificate njagala degrees bwali moving on to Mr. Muganzi yes bana abakulu sibe balenzi tebateekawo any kind of resistance very protective they were very protective nabayita netugenda out netunyumyamu olwo bakuze bali mu senior school right bali bakuze bali mu senior school naye mbayita
balina tica waabwe baali bamwagala nnyo nga bamuyita boss. That is yagenda okutuula ebigezo. Is in first year. Oyo second born Joshua Muhumuza. Again akola law. So that is me. Family wedding. Yeah, your baby. Yes. Family wedding yomukwano. So kati awo nembatuuza. Nagenda ne mukwano gwabwe. Teacher watenga mukwano gwabwe nemugamba kino I'm not going to handle it again. Waliyo kimanyi tekigenda bayisa bulungi. Yes, because we are so tight. We are so close. Nali nkimanyi tekigenda bayisa bulungi. So nembatwala out ne teacher mukwano gwabwe is called the teacher boss. Teacher boss nkwagala nnyo. Nagamba mami wange, mami omanyi tugende tuwulire bano abaana. What is going to happen? Nagamba ezo nsonga zo. Awo nkubudde mugenda obyekolere yekka. Kati nengenda nempita that friend of mine is called Patrick. Tumwesije boss MC tutera nnyo muyita MC. Mugamba kati kino kiguddewo jangu tugende tukisolvinga. Ne tubayita ne tubatwala out ne tunyumyamu. Nemala nembabuulira. All over, I'm going to get married. Yes, that's what I told them. But you'll always be in my heart. Actually, you're my first priority. Mbagamba, you're my first priority. Ate we munagana sija bigendamu. We munagana sija bigendamu. Lwaki nga weekomerera otyo bwe baganira awo. So mukwano awo kwali kwekaza bwekaza. That firstborn Jonathan is very understanding. Nangamba Dora, if you're happy. Yakuita Dora? But ampita Auntie Dora. Auntie oli mami wange gwe bayita maama. Lwakuba yabakuza kati ze bampita Auntie Dora. Nangamba Auntie Dora, if you're happy, then I'm okay with it. Nangamba I'm okay with it. Joshua nangamba Auntie Dora, I'll give you my answer after 2 months. Embaga ngebuza ebanga. Embaga yali tenaba. Embaga yali tenaba. Neninda Joshua mpe asade. Weyamala najja nawo, he hugged me. Nakaba. Nagamba, I know you'll always be there for us. Kyokka bw'oba kyosazeewo. Ngenda, you have our blessing. Yes. Kyokka, I'm always with them. See, like, we've not. I've been there with them. I've been there for them. No musajja Katonda gwe yampa abaagala nnyo is a father figure. Kulika byonna. Katonda yebalikuwa obuvumo obwo. Amina Farida. Era nebaza nnyo Katonda because without him I'm just nothing. Yali yampa agwa amaanyi ago. Yampa agwa amaanyi gonna. Ompadde ekirowoozo nti oba nange nfumbirwe. Farida abaana tujja bayita tubatetenkanya bulungi. Bw'ojja tula mu meeting. Tutuule mu meeting. I know how close. Olaba naawe buli kaseera wagamba nga mbibaze. Bedda omala neweewaayo. Nemala neneewaayo Farida. Waliwo obwomu bwe butuuka ne bukuluma. Tulaba abantu nga bakuyisaamu amaaso nga nengamba bakuyisangamo amaaso nga talina musajja. Like omuntu gw'otasuubira okubuulira ekigambo naye neyeewaayo n'akubuulira ekigambo nogamba naawe ogamba bano abatatuula bakakwanira bano bali awo tebategeerekeka kale olaba nga yeewaddeyo naye n'akubuulira ekigambo kubanga manyi toliiko agamba. There is a certain scenario eyagwawo nengamba ngina okufuna omuntu sigenda bigumira bino nengamba n'okufuna omuntu but a good thing nensaba Katonda ate Katonda nandeetera omuntu omutuufu. Era mwebaza nnyo Farida. Mukama mulungi ennaku zonna Farida. Kati oyagala otwongera esaala esiibula? Esaala esiibula Farida. Simanyi ogenda kuzaala omulala? Sigenda kuzaala mulala. Bw'oti bwe wagamba. Sigenda kuzaala mulala. Ekyo twakiwulira tokka. 4 is a good number. Mbebaliza nnyo Katonda alina ajja bakuuma bulungi ate bajja kukula bulungi. Lwakuba Katonda teri kyemulema byonna abikola.
agenza abikola. Twongereza tuve wano. Amina. Lord God, we want to thank you for this moment that we've spent here talking about your goodness, my Father. We praise your name, we honor you, we glorify your name. King of Glory, NTV is a big station. Enyize ebiwundu ku mutima gy'abantu, especially this program Mwasuze Mutya. Mukama tukwebaza olw'ekirowoozo kya Farida ne NTV crew bonna nga bakwatira wamu Mukama. Webale nnyo. Tusaba nnyo eno programu ebeeko gwekyenjinga, ebeeko gwezaamu essuubi, ebeeko gweweereza Mukama essuubi eritagambika. Mukama tukwebaza luno olunaku lwonna tulukuwadde. Mukama tukutendereza, tukugulumiza. Amiina. Amiina. Thank you so much, Dorothy. Thank you so much, the viewers. Thank you, Farida. Mwebale kubeera naffe gye tuyise mu lugendo lwa Dora. That's it for today. You too can actually get in touch with us. N'otuwa emboozi nga bw'owulidde eya Dorothy. We are here to listen to you. Yes, we'll see you again tomorrow, inshallah. Farida, can I send greetings? Hey, okay. Oba nazima ziluli. Ozze otumira. Naye special, Mr. Muganzi? Yes, obviously. Hey, Sweetie. Thank you so much for loving me. I love you too. And I know it is because of you that I'm here. Thank you for your support. Webale nnyo, webalire ddala. Ntumirako ne brother wange Nicholas Ntachirwa ne mukyala we Sarah babeera wali e Munyonyo. Nentumira ab'e Kabumbi Nansana, oyo Eddie ne mukyala we Sheila. Nentumira Aleni, oyo my one and only sister. Nentumira Isaac. Abaana bange Jonathan, Joshua, Joel and Blessing. Mbagala nnyo. N'emikwano gyange gyonna. N'abantu bonna bazze bansabira. There is a certain radio, bagita Revival Radio. Abo bantu bange mbagala nnyo. Okansolingira. Angendawo ne sendinga greetings. Sendinga greetings. Okay. Kale, Yes, that's it for so today. much, Thank you so Farida, much. for We'll be hosting talking me. fibroids tomorrow. So, abaina issues around there, you can watch out for tomorrow's show. Bye. God bless you.